mpola mpola tukwaniriza natera ku mukituga fye omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mukamoli Konsi my brother Ann Hendrik Sali bebe kulu asambira waggulu nga janze mutabanyi wamanyikiddwa nga Sali yes Alan Hendrik mpola mpola bwakubye emisomo mu maaso mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti yes mutwagala mwebale kuba nti eva mubeera naffe mpola mpola twabagamba nti tuleta pola passage ensonga lwaki twasala okuba nti tukuleetera yes emisomo mutwe era nga yensonga lwaki tugenda mu maaso n'okuba nti tukutuusako information emu oba endala. Bless up, pick up on yourself forever you listen to yes mbagala nnyo mwebale kuba nti mutuwuliriza mpola mpola big up on yourself wenna atuwuliriza nkugamba yegwe ensonga lwaki kutuusako amawulire ag'ettabu n'okuba nti yes osigala mu nsiike nga mpola mpola yes tukuweereza nga Victor Luz byagamba nti ndeseraavu palasa agenda mu maaso n'okuba nti akubuuza nti ani oyo Victor Luz ababuuza ndeseraavu ke kayimba ke akapya kalina ne vidiyo y'ettabo wananno palasa bakubuuliza nti ani oyo yes mpola mpola vidiyo yafulumye atenga ne King legendary Jose Chameleone yagenze mu maaso n'okuba nti ata vidiyo bagiyita Kigwa leero featuring Slick Stewart and Roger had the baddest roughest legendary J Chameleone #1 big up on yourself rasta day ono omwana asabula muganda wa Chameleone and attitude yensonga lwaki akyayimba abalala batya Bebe Cool big up on yourself nawe yes ana buli chali wange yenna Tim Bobby Wendell muli mutya mugamba mutya kansubire muli bulungi bachali bange batumiddeko bambi mbagala nnyo Tim Musuza Tim Rema ne mwena abatuuliriza yes bentumidde ne betumidde bambi mwena mbagala kyenkanye mwezikirize mpola mpola ngende ku mulama ogwatulesa now mukwano gwange amanyikiddwa nga yes Alan Hendrik Sali ono mutabanyi wa Bebe Cool nga ye mutabanyi wa mukulu mutajukira nti omutabanyi ono tuvayo kumutegeera waliwo olutalo wakati wa Bebe Cool ne Jose Chameleone nga Bebe Cool alangira Jose Chameleone okubeera omukulu nga bwe yazaala omwana ebbali omwana ono bamuyita Aira Mayanja gwe yazaala mu Dorothy omukyala omuzungu yakozesa emyaka 18 wanono Jose Chameleone yagenda mu maaso n'okuba nti atwanjulira omwana gwe twali tutamanyi bamuyita Alan Hendrik Sali era nga yamutwala mu studio n'amukolera n'akayimba bakayita Bundu webundulira kakolera Remix Pattern Remix Production J Chameleone n'avayo n'atulaga omwana ono era nga omwana ono ayagala nnyo J Chameleone kubanga J Chameleone atakoma kubeera tatu na kumuvumbula wabula nga ne J Chameleone atera nnyo okuba nti ambeerawo mu mbeera emu oba endala lubadde weekend Msajja mukulu amanyikiddwa nga Alan Hendrik Sali n'agenda mu maaso n'okuba nti akuba yes oluku mu misomo gye mpola mpola omuvubuka ono yafunye degree mu yes mu misomo gya software engineering mpola mpola wali ku East African University yes omuvubuka yabadde asomera kansanga now botunira Alan yomu ku bavubuka abali awo yes mutamivu sijja kugamba nti si mutamivu kala anywamu yes muvubuka oyo anywamu ali hambo nnyo nga bw'okiwulira ate nga omuvubuka oyo ayogera mazima muganda wange omwana oyo batakwagala era nga bw'aba takyagala it's like Bebe Cool total wakuba nti ate tali arrogant nnyo omwana ono mulungi naye nga bwe ali realistically ali real nti bw'obanga omunyiziza ajja kugamba alani ono takama kubeera real takama kutamira wabula yomu ku bavubuka abagezi ennyo mu class yafuna 20 points kusinya 6 out of 20 yes kikulaga yafuna 23 out of 25 yes yafuna 23 out of 25 that guy show kikulaga nti omuvubuka ono abadde mugezi nnyo kimala yomu ku bavubuka nganze bensuubira nti bagezi ebyaddala era nga Alan bwe kitaba ki omuvubuka ono ajegenda mu maaso n'okuba nti asurprising abantu bangi Bebe Cool avudde n'agamba I'm proud of you my son webale kuba nti osoma webale kuba nti tonswaziza no bangi abali badde balowooza nti oba oli awo bye bakugera mu mawulire nti oli musirumbo kituufu tugenze mu maaso n'okuba nti obaswaza n'okuba nti obayimiriza abo bonna ababadde bakwogerera bino nabiri nakugamba mutabanyi nti genda mu maaso n'okuba nti omala emisomo gyo nze tandika okukolera ebyakabi kati ke kaseera okuba nti nange sekiwalinga yo future nga mpita mu silent majority
buli kimu kyoyagala son ngenda kikukolera webale kuba nti olese yes happiness mu maka webale kuba nti yes ogenda maaso n'okuba nti otusobozesa okuba nti yes tutuuseko kye tutuukako olunaku lwaleero mami Zuwena Zuwena avuddeyo n'agamba my son webale kuba nti totuswaziza mukwano webale kuba nti osettinga example mu family wano nno olunaku lweyasooka okugenda ku university wanasooka nenkubuuza ogenda kukola cost noŋŋamba ngenda kukola software engineering wano nno nagenda maaso n'okubuuza nti onaagisobola nonsekerera waŋŋamba nti mami njagezaako naye ate muli nenzijukira nti oli mugezi nga bwe waseka akaseka ako nali ndowooza oba ki finally okasesene ku lasti bambi mutabanyi wange nkwagala nnyo webale kusettinga eri example eri banno oli mwana omugonvu oli mwana oweggonjebwa oli mwana atali mujemu okola buli kimu otyamba buli kimu era nga omu ku bantu bensinga okuba nti nenyumirizaamu Alan nze simanyi kyengenda kuwa kubanga bino binsuuseko olunaku lwaleero Zuwena agambye Alan odalinge buli kimu kyayagala wabula ate Alan kyebamugambye okukodalinga ekintu kyasinga okwagala ngamba bia ne kawanya akenge takakutteko musajja mukulu ono ageze maaso n'okuba nti celebratinga nga anywa kasoda angenda gamba Kongs Alan Hendrick Sali wetwogera bebe kulu avudde n'agamba nti bebe kulu ne Zuwena basanyufu olwa mutabanyi waabwe era nga ne Alan avuddeyo nga musanyufu bambi Alan ono is one of the most silent people naye nga ate oba oliawo abantu abalwanyisa kitaawe naye bagenda maaso n'okuba nti bamulwanyisa abamu nga bamuvuma nga bamujerega nga bakola ki naye ate Alan agenda maaso n'okuba nti aba disapproving wrong buli kimu kye baali boogera baali bagamba nti omwana atamina talina biseera bisoma wuuyo yafunye degree mpolampola yes mu software engineering mpolampola oyo bamuyita Sali ekirala bebe kula avudde n'ategeeza nti kati omwana kamaze kyekiseera okuba nti baconcentratinga ku bye balina okukola omwana mugenda kutandika okuba nti mulaba muwulira endongoye entuufu era ng'omwana ono tajja kukoma ku kuyimba kwokka wabula ajjagenda maaso n'okuba nti akola ekyemirimu gye yasomeredde oba oliawo agenda tuzimbirayo ka app akasobola okutunda music waffe ku Africa engeri gyali nti muyimbi oba oliawo ajja tukolera app akanasobola okukuuma obululu mu Uganda tuleme kuba nti tudda ate banzibye oba bakoze biti kubanga omwana oyo mugezi ddala nkugambye Alan Hendrick omu ku bavubuka nze bimanyi abagezi be nali ndabyeko mutuukirira wabula ate n'omuvubuka omulala wabula mujjenjabba mutamye ono kansirike ayene kansirike y'omu ku bavubuka abarizoninga n'ogamba nti yes mwana muto naye arizoninga final omuvubuka ono yagenze maaso n'okuba nti afuna degree ye wano neyegasse ku bayimbi nga Radio Moze omugenzi y'omu ku bayimbi abali intelligent baali bagezi nnyo yasoma psychology wali Makerere mpolampola yali alina degree namba ddala yegasse ku bayimbi nga Spice Diana yakola industrial art yes mpolampola yegasse ku bayimbi nga yes Maro mpolampola Magada Renard mpolampola Musoga yegasse ku bayimbi nga Chenome Gadi yegasse ku lawyer amanyikiddwa nga yes Mentro Colonel sinja gamba Santana kubanga Santana tiyamalako yes yakola lo mpolampola tiyajimalako yegasse ku bayimbi ngani nga abalala yegasse ku bayimbi nga Vinka nno naye musomi ate waddala nno so naye ali graduate y'omu ku bayimbi kikulaga nti music industry ennaku zino abaana basomera ddala mpolampola bagenda maaso n'okuba nti bayita ebigezo si basiru era gwe addeeyo yegasse ku bayimbi nga Bobby Wine yes Bobby Wine alina diploma ye mpolampola mu music ate nga agenda maaso n'okuba nti asoma degree mu courses oba law mpolampola so n'olwekyo Alan Hendrick y'omu ku bayimbi abayivu era nga mu new generation kati bagenda bawera mpolampola bebe kulu n'omusanyufu olamutabanyi we era avudde n'agamba nti webale butanswaza webale kuba nti represents the family ate nga Zuwena avudde n'agamba nti waaw kyewansuubiza nti ojja kukola oyite okituukiriza kati osetinze precedence ne challenge mu family batobo obawadde
example yokulabirako nkugambye omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamoli Bampita Ntambi Jimso number Rich Boya Maxudi Junior bubanga toina mutima mubi nga toina nugu ngenda kusaba ogende wansi mu comment section ogamenti Konks Alan Hendrick oba Konks dia yes bubanga toina mutima mubi mutima mubi naye tujja mumanya Bampita Ntambi Jimso following up ku Instagram Nkosa Ntambi Jimso 5 bye for now.